Ann Taylor owa Bukedde Tv mukyala wa SB4 Media akitadde bibiino tubireese ensonga ziwadde John Katumba eyaliko president aspirant naye essanyu jjereere lwaki tetugaleseeyo omukyala Prime Minister Nabanja ne mukyala Anita Among Speaker w'eggwanga Uganda bali ku lutalo lwaki n'amawulire amalala mangi nnyo gabeera wano ku Clarity Source 256 n'enkwaniza gwe omulungi atugobera negaba okola ekyomanyi nnyo okubeera nga weesiga the #1 trusted media source. Please subscribe gwe yakasooka olaba video zaffe olw'ebisigadde obeere nga obitukwasa. Mu kaseera kano tutandikidde ku nyege concert mukwano jjukira ennaku ziweddeyo omwezi guno gwennyini gwe twogerako essaawa yonna bigenda kubeera wali eri ejjinja. Concert eno ebeerawo once in a while, omwaka ebeerawo omulundi gumu gwokka naye abantu ab'enjawulo okuva mu bifo eby'enjawulo bajja ne bajjumbira ekintu kino. Bakijjumbira lwa nsonga bakyagala egenda beera wali eri ku Itanda Falls ejjinja mukwano ab'enjawulo basponsorinze naye twabadde tulyawo munnange nga w'obimanyi nti nera buli kintu kisooka ne kitunulwamu. Nkujjukiza nti guno si gwe gusoose nyegenyege okubeerawo, oyinza okugamba kyatunuddwamu gwe gusoose nedda, naye mu Parliament ekiteeso taaleeseddwa nga bagamba omukyala woman MP mukyala Sarah Opendi ow'Ettoro ng'agamba bannange binene ebintu bya nyegenyege biri imoro nnyo, abantu babeera eri tebambadde beekola bintuntu nedda ekintu ekyo I think tukiyimirize era mu kumuwagira omukyala Speaker w'eggwanga Uganda Parliament eno eriko omukyala Anita Among n'agamba kituufu ddala ekyo ekintu katusooke tukiyimirize kubanga abantu babeerayo tebambadde bali half naked, abantu bafunyayo embuto simanyi na lwaki kigenda mu maaso mukwano. Jjukira concert eno ereeta ba tourists, jjukira ekuŋŋaanya abantu ab'enjawulo okuva mu bifo eby'enjawulo, jjukira ate ne Uganda ebeera erina weegiteeka. Munnange twabadde tulyawo nga Prime Minister w'eggwanga Uganda omukyala Nabanja ng'ayise ba ministers 5 ng'abagamba mujja kyabwangu nnyo nga ffenna tugamba kiki ekituuse mu ggwanga mukwano, ng'abagamba tugende ku nyegenyege eno okugenda okuvayo amazima gagenze ovayo nga abagamba wamma abanyegenyege September is this month, ekivulu kigenda genda maaso. Concert ya nyegenyege will go on naye mukwano nze nkubulira amazima nti yo omukyala yagambye ebyo Nabanja byagamba tebiriyo, kyokka ne Nabanja agamba omukyala Speaker byagamba tebiriyo, naye nga omukyala Prime Minister ye yagambye she has no right okubeera ng'akomya enyegenyege concert n'olw'ensonga yagambye abanyumirwa ekintu kino you go and enjoy ebyo ebiri ku side eyo, n'olw'ensonga eyo abadde bagenda ku nyegenyege just prepare. Eyo nga nkugyeyo ne kutwalako ew'omukyala Ann Taylor. Munnange she was one of the best Bukedde TV presenters. Oyinza okugamba Miss Clarity ng'ayogera nti she was one. Ye mukwano amawulire agaliwo ge tugedde nago olunaku olwaleero gali nti omukyala ono agambye tawulo nange kangisuulewo kooli wadde ebbanga ddene nga nkolagana ne Bukedde TV abadde presentinga TV emanyikiddwa nga akayisano. Akayisano kubaddeko n'omukulu ono kerekere ebjjukira baatandika kuva dda si byakati mukwano ebibadde birudde nga weebali awo baprograminga bulungi nnyo ng'ebikintu bakikola ki bakipresentinga, naye omukyala agambye ebbanga libadde ddene. I was glad to work with Bukedde TV n'olw'ensonga eyo kambite kambireka ate abaana abalala bakole ki bakikwatemu. Abaddewo n'omukulu ekerekedde sigamye nti ne abatandise kati batandika dda era posti ye yageze wali eri ku Instagram ye n'agamba bannange okuva mu mwaka ogwa 2014 okutuusa kati September nga 5 agambye nti gwe gusembyeyo okubeera ng'alabikira ku mpewo za Bukedde TV. Si mu bubi naye ng'akooye bukoyi nga obimanyi nti omuntu akola ate n'alekera abalala mu bajje bakole ki bajje bakolemu. Omukyalo ono Anteli agambye my journey with Bukedde TV ends here, naye nga ffe tukwagaliza kisinga and we indeed tuyebaza nnyo service gy'owadde ng'okyali ku Bukedde TV. Salute to you Ann Taylor. Eyo ngenda kujjayo kutwaleko omukyala Lillian mbabazi mukwano twabadde tulyawo nga waliwo amukolako interview omukyalo ono ng'amugamba bannange osirise nnyo music kiki, n'agamba amazima nali nnoteeka music break nga nina okubeera nga ate neetunula mu lwansonga taata w'abaana bange yali akava mu bulamu bw'ensi. Ijjukira omukyalo ono yali mukyala w'omugenzi radio mukulu oyo gwe tumanyi obulungi he's a music icon tesobola namwerabira RIP to you. Munnange ejjukira yali mukyala we era balina n'abaana, n'agamba kyamukasukawala era kyamuluma nnyo paka nakati yeegatta bwegasi, naye kati yagambye akomyewo n'amaanyi nnyo era tusuubire busuubizi ki concert essaawa yonna n'ennyimba endala nnyingi nnyo. Mu ngeri y'emu ne bamubuuza ku bintu by'omukulu ono Apass
ne bamugamba nga tukulaba nnyo n'omukulu Apass kiki n'agamba nedda Apass is just my friend naye nga ebyo bye mwogera si bituufu. In fact ndina mwetegefu kati wenjogera okubeera nga njagala omusajja omulala yenna anabeeraze mu bulamu bwange as long as agenda kunjagala n'abaana bange. Omukyala yabagambye nti nera oyina okumwagala n'abaana be teri ebyambw ate njagala mukyala yekka nedda yagambye if she's to fall in love omulundi omulala ajja kikola nga omusajja gwayina agenda kwagala abaana be. Eyo kakugjeyo gutwaleko omukulu Katumba oye Katumba. I think we record that song. Akayimba k'omukwano oyinza okukabuuza kaali kaddi twali wano mu kwekalakasa nga tugamba Katumba oye nga ffe gwe twagala mukwano oli aliko presidential aspirant naye nga amawulire agava ku sayidi eyo gali nti omukulu ono yabadde akwatiddwa wabadde lunaku lwaggulo. Mukwano yabadde atutte emmotoka ye wali eri ng'ali mugamba bantu twekalakase emiwendo gy'ebintu nga girinnye bannange ffe mubikakanye amafuta ga bbeeyi sabuuni emmere n'ebintu ebirala byonna byonna bya bbeeyi simanyi na kumanya ki kigenda maaso era oyo gwolaba munaawe kubanga si wa lusaago yewandiikirako n'omukulembeze w'eggwanga ebbaluwa eyo gy'olabawo nga mugamba mukulembeze bannaye omuti gwa sabuuni guva gutya ku 2,500 ne gutuuka 7,500 olw'ensonga nti yabadde alaba nti byayogera ye tebamufaako mukwano yagenze maaso n'agenda bwali eri ku streets neyekalakasa. Poliisi nga bw'ogimanyi yagiddewo munnange n'etandika okubeera nga embuuza akana n'akataano era okukakkana yasibidde mabega wa mitayimbwa naye amawulire amalungi agaliwo gali nti asobodde okubeera nga ate aggyibwayo mu kkomera. That's Katumba for you webale tugoberera okuva gye twatandikidde okutuusa wanegamba kula kyamanyi nnyo okubeera nga weesiga Clarity Source 256 mubeere bulungi mweraba.